Mulwana bwe yagambira Besigye naingia toka basi yako tunataka kifungu owo kitegeera ng'agenda maaso n'okuba nga atakutegeeza nti jyayo kibaasi kyo ffe twetaaga kisumuluzo ojjukira nti no Dr. Kizza Besigye ebiseera ebyo yalinga ku kisumuluzo naye kangene maaso n'okuba nga tenkubira akayimba kano baasi maze okuba nga tenkateekayo wano ogende maaso n'okuba nga te okawulirako gwe wenna abadde takamanyi kakati kagamba Bobi Wine anayingia kanga kutereko wano ogende maaso n'okuba nga tokawulira bulungi nnyo akayimba kano kuluna wakugenda Bobi Wine songa chakulaji songa Bobi Wine songa mbele songa mbele hey toka kwa barabara Bobi Wine anaingia jawaja bibasi bya yelo fe twagala mbulenda toka kwa barabara Bobi Wine anaingia jawaja bibasi bya yelo fe twagala mbulenda miaka 35 gotumana manoti bwankoko miaka 35 tucholya busholya buli lwotumana miaka 35 bakadama balajana temubayamba miaka 35 bakadama bali mukufira mu biyumba miaka 35 jesanga basoma alright akayimba ako sigenda kamalayo olw'enfunda y'obudde olwogenda maaso n'okuba nga tenfunzako okuvudde olw'ensonga nina bingi byenjagala ogenda maaso n'okuba nga tenkuleetera ogenda maaso n'okuba nga oyongera okumanya amawulire gano agakagwawo nkugambye omuyimbi amanyikiddwa obulungi nga Adam Mulwana atufuddeko enkya y'olunaku olwaliro gwe wenna atumudde omukutuke TV Uganda yali mu kayimba ako akabesigya nayingia toka kwa balabala towa basi yako mukamanyi bulungi nnyo nako sijja kakuzanyira naye wabula ngezezzaako okugenda maaso n'okuba nga ate nkuzanyira kayimba ako akapya akaze ke tugenda okukubira President His Excellency Robert Kyagulanyi oba okitegeera naye nga yakozezza muko omugenzi kati oyo amanyikiddwa obulungi nga Adamu Mulwana mukawulidde bulungi nnyo era nsaba onzikirize mu kaseera kano nende maaso n'okuba nga ate kuteera wano naye nga byebyo si birungi n'akamu n'akatono n'akeddagala oba bali kuba nga ate otumudde omukutuke TV Uganda